Mukasa. Yama. Kati kola introductions engeri jesta ina nkwata. Kola ka welcome to yet another edition of Kasuku Live. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Nga tutusawa onako olwaliro. Twakava kuzika mwami Kato enkozi onako olwajjo. Leero tuli wano tugeza kuyita mu mbeera. Tulabe nga twekunganya and we see how to move forward. Abatula mweneyo mwe bali kubera ku channel eno. Bwetu bwe tuli bemutyo bemuli bintu bya mirundi ebiri. Yes. Mekisooka nalabye Balaam agamba byoyogera tobitegeera. Saturday wagamba nti kali kabadi n'avaayo n'adisclaiming nga n'agamba no balunywa yayogera ebitakwatagana bo tebayiyangako mbadi. Era n'agamba Abitex bagenda musensalinga mu kibiina kyabwe. Your take on it, Ben? Abantu nga Jenkins atebera nga kona mudala gwa chapati tebera nga kona mudala gwa nyanya nenga ali mu kwogera byasanze kati osina namumalira ko budde so uli gwe mwala byenyingiza welcoming warmly in Lugogo babadenga bayina tiketi zaabwe oba wristband ku mukono oli wabalaze bwati na olaba wristband mwanyawo ba Jenkins bamanyira bino bitiketi bye biveera bye bayuza basi bye biveera nga bategese shows zaabwe ne banne tumaze okola olukiiko olumujjako tugenda kumusikisa luba wabatasobola tujja kuwa balunywa ekisooka abalunywa singa si musiraamu mbadde ngenda mugamba akendeze ku mandule gyanywa nekwete Kenzo yali mu lukiiko lumu ne maama Esther ne bakubira balunywa n'abagamba abantu bano bonna njogere nabo naye bano bali mu bukodyo bwabwe nga biva mu balunywa naye nga ekituufu kiri nti nze sogera nga kona Abitex nti tutegeke shoko lunaku lerumu kubanga kirina cost implication so nze sitesanga kona mwami Abitex era namukubira yankubirako nangamba ina deal gyayagala okungamba samulaba nali na mugongo so tetu meeting nga kona ye mukulu wange Abitex naye omululu gwamususe nalaba nti asobola okukola sente katika nsobere ku zino zaakoze ajagulako ekizimbe Kampala Road omukyala Esther wankubira namugamba nsagade kuvuma Abitex ng'omuntu omukulu walabo mutunga ayogera ebitamusaanira mu myaka gye kubanga gwoli jjajja wa industry njagala jjajja abeerenga jjajja nga olaba Dani Ragadi yankubira nangamba bino bice ebikolebwa ne mugamba mwantamye mwona bye mukola naye temujja kunsobola begata ba promoter nga mukaaga balwanyise Balaam omu you can't ekibatawaanya bujja obumanyi kati era ndowooza yabbajo ya champion gudo yebajo mwenyini omuntu gwasobola okusasula wa mitwalo gumu mu 13 champion gudo kati obadde yagala ategeka ani oyo bajo because honestly bajo for champion gudo ye mwenyini omulaba nga naye mwenyini champion gudo ebabeera mba promoter ng'olese ba promoter bajo ye champion gudo off so nsobola okubira abalunyo bamuloza mbalimba kamukubira wano nga muloza nti mbalimba mugambe n'ebigambo wayogera ng'otamidde wayogera ng'oli ku kiraga alo mwami balunywa olaba ebintu biwayogera ne Esther ku simu ne bakenzo nga webali ebintu ebyo balowooza erinnya lyange obeera olyonoona abantu bagamba nti wabagamba mbu wayogera nange ne nkugamba nti kabadi nze nsobola okukola akabadi mu show yange nkoleramu akabadi si kirungi kyewakola notoyogeranga bintu ng'omuntu anywa emandula ate ng'oli musiraamu esimu kwaliko Abitex naawe ne twogera bye twayogera kanve mu class kubira temulina kibonerezo omulinga abali mu federation ekiweebwa omuntu abakadde ku munnesho ida kati omuntu nga Abitex yeetaaga kuba bukubi kibooko naye simanyi oba bannange banakkiriziganya nange naye nga mwami gundi abadde asazeewo nti bamugalamiza okwekibooko mukaaga bamusonyiwe mwami luba one now Abitex gundi ani Balaam angamba mbu nze atalina wadde omudala gwa chapati atalina wadde omudala gw'ennyaanya ekyokusatu yagambye mbu wristband nze sizitegeera manyi tiketi za bipapula naye nga akamuddemu ku mbeera ezo esatu one bw'oba okyaloweza midala gya chapati oloweza midala gya nnyaanya that means okyali rudimentary abantu bakola ebintu ebisinga emidala gy'ennyaanya ate ffe byetukola tetulinga gwe mutubiteeka mu kamera buli omu alabi okitegeera so ffe ebyaffe gyebiri tetubiteeka mu kamera kubeera byaffe tebiriko za gavumenti so kyova olaba namusirikire nga kati Balaam what should I answer you? You're talking stalls, I'm talking bigger things than stalls of tomatoes. Kiraba bwagamba wristband
Balaam nga tonaba nagenda Makerere ffe twasooka okuleeta wristband mu Kampala okola ekivu kye bayita Golden Tones mu 1998 wali ludda Balaam mwe tonaba nakutunda bintu nakivubu mu nkuuko bawa ne tukosa wristbands mu Golden Tones Benson Ages kati ffe twaproducingira wristband ze weewaaniramu ekyo kitegeere kye twadde twogerako bato yaabwe simanyi Abitex bo bennyini Balunywa yayogedde kirala yayogera kirala lwaki akyuzinga ffe abapointinga ku kyeboogedde bo nga bo balemye okukwatagana lwaki agala ffe tukwatagane naye I think they should clean their house beetereze ate tewali mutawaana kaba kaali kabadi what's wrong with it it's business kasobola okoze business yo n'ofunamu kyekisinga obukulu nze bwendaba mukulaba okwange so gwe tolina buzibu bwonna nze sina buzibu bakola business zaabwe bakola sente zaabwe nze naye kati noonya sente etandika mudaala gwa chapati gweoyagala okuddamu kati bwe mala ogwa chapati tekawo ogw'ennyaanya muyita jaguggulewo officially bannange abasajja omusajja teyabadde musanyufu bambi atasobola kubanga musanyufu mu mbeera yonna yabaddewo kuba nalabye nga ne Abitex amulumba bajwagaye mbw alinga champion gudo bapromota bajja abeera champion gudo nentegera kati yabadde mu modi yakola ki yakoona naye life goes on fe tujja mubulira kyetufiiringa n'abantu kyebafiiringa out there yakati let us go now by Balaam's narrative. Yes. Kati ekibiina kisigala wawe babeera ng'oli asobola otegeka ng'ate munne ategese naye ku lunaku lwe lumu kitegeeza tebakkiriziganya because for me saabagaye bakola akabadi kola sente it would make a lot of sense. It was a business deal awali sente munange you arrest an opportunity that arises ne wabanga nakyo kituusa ate nabo tebakkiriziganya bagenda sensaringa president oli gundi bajja akolanga naye mwali mugundi alinamu ekifo naye beekoonagana then there's going to be a problem bajja tuuka time ekibiina nga tebasobola kyoldinga bo nga tebakwatagana yes si kyangu yes bwenda abanzi naye kati ekyo anyway mbadde era ngenda kudda bukubuuza kiri nenzijukira nti kyenva okubuuza era waddewo issue endala yabadde ya alien skin ng'agamba nti Kenzo bw'atasirika agenda mukiika ekivulu yagambye agenda yasose musaba bato amubatolinge I think kati issue weebeera alien skin abugumye n'atandika oku understand ku myaka gy'alina akyali muvubuka muto music yakamutandika excitement yebeerawo ajja givaamu eventually kwogera n'otandika time n'otegeere ebintu ebiri mu industry bikushapinga naye bw'oba ogenda okulaba battle sirowooza nti alien skin yandi battlinze na Kenzo kuba music wanjawulo waliwo synergies ezirina okubaawo nga mugenda obatolingisa abantu Bebe Cool yali abatolinga Bobi Wine ng'olaba bwe bikwataganira Good Life Bebe Cool olaba ebikwataganira naye kati waliwo abantu nga tosobola agamba nti ndeese Kenzo abatolinge ne alien skin wayinza bate ebintu byanjawulo bibiri fonna naye alien skin alina kyatulaze alina abantu be following ye nene naye ne Kenzo alina twalaba ekyali kuya strip so awengambira nti ne bate yani anagiteekamu ssente Kenzo yeetegeka yeetegeka luli ku gundi kyova luba yali ayagala mu stopping nekigaana Kenzo anateeka bate yo nga n'alien skin Kenzo takkiriziganya bapromota mutegeka ani alien skin siraba dynamics bwe zinaatambula eggulo twadde mu kuziika yes principal ekibiina nga yakitabukidde ayina kitabukira anamushuwa n'ababadde mu kibiina bakyexpectinze nti alina obbajjirayo ekibiina kyamu excluding ne ttiimu ye yonna eyeekamuuja kyaba temuli banubia ne banga Zex abeerayo mu kibiina banga Zex ayitayo na abasinga bonna ba Dax Vibes baani bonna bali excluded mu kibiina ekyo abalina obbajjire kuba amanyi omulama lwaki kyafoomingibwawo ye nga ye era n'abagamba mugende empola yayingidde abantu bangi waliwo ne beyagambye lwaki otambula n'abasirikale
okukuuma yabadde agamba ani alekadde ku Bebe Banton naye abaana baganga bwe bagaa nti omukulu teyabadde mwenkanya bwagaa nti omusajja akola kikya mu ttambula n'abamukuuma abasirikale ye nga atambulira mu amadika ndowooza emboozi awo ebigambo bikyatambula bigenda kweyisinganya biti era naye nga I think yayogedde nga bwe yayogedde alina okwogera nga opposition leader abantu bonna bayogedde bulungi okujjako nafunyemu n'obuzibu maama fiina bwe yalumbye abakatoliki kuba abakatoliki bataddewo embeera yaabwe nga bannyonnyola lwaki kiki basinziddeko gaana okusabira mwami kato doctrine we buli awo buli written kino kirina okuba in place no ebintu ebyabaddewo kakati ng'abamu bablaming era nenfuna ne ka audio akadde kannyonnyola nti ennono ezigoberwa amadiini ag'enjawulo ze zaleese ekintu ekyokubeerawo kati nga bagamba Nsereko honorable yemba siraamu omutamivu bw'afa ne waba abadde musiraamu bamusaalira bw'obanga wadde togoberera nnono za ddiini eyo bayinza okkiriza okujja okusaalira nga waliwo point awo naye ndowooza maama fiina yagambye naye mukatoliki mama fiina mwe yagambye mukatoliki yali yasiramuka oba yasiramukako kati ate omanyi bakatoliki b'osiramuka okudda balina sooka kukubatiza bati bakubatiza era kyoba yasabye bugingo yaba amusabira bw'aliba katonda amujjuludde yagambye bugingo yaba amusabira posta we bugingo yajja omusabiranga bw'aba alina ekintu kyonna ekiguddewo sa wabadde controversy nyingi era naye ekyatambula ey'abakatoliki obutasabira kato n'abakatoliki kunnyonnyola lwaki kyabadde bwe kityo ndowooza ebyo tujja tutambula nga tubiraba mu maaso awo nga tugenda tubyeyongeza lwaki bishop taliiwo yagenda mu Amerika tanadda pozi kati awachi bishop yabeera alina okyogerako bishop kati ye senkulu w'eddiini mu Uganda yalina odirectinga ne bwaba mwogezi okwogera gundi position eyo omuganda nti kati yogera yajjayo ndowooza kikwasaga enkyo ngazze ayinza okudda wiiki eno anyway it's been quite a week. It's a week, a lot of events ebintu bingi nnyo ebya happen ekintu kibali tambulira ku Uncle Kato naye abantu babadde bangi n'addeyo mu kuziika n'entuula eno ku bbali nga tiyagasi wamulabye tiyagasi yakubye nze navuddeyo ku 11 nga katikiro w'ekika ky'effumba amaze okwogera namulabye nenvaawo omwami tubeera naye ku Dowinton wali ku National Theatre nali simanyi nti katikiro w'ekika ky'effumba musajja waffe nnyo naye emmotoka yatambudde principal n'avaayo mu open roof awubire ku bantu ekkubo ne likubako liti ekkubo ebyo lyakubyeko liti abasirikale ne bagamba ono agenda kuleeta akajagalano tiyagasi n'anyooka mukuvaayo tiyagasi n'anyooka naye natidde abaana ba Nuupu abo omwana yabuuse nga ndowooza nga butiyagasi buyinza okugwa mu motoka munda nga bwe bakola ku Besigye ojjukira akaagwa mu omwana n'abuuka n'agwa ku motoka waggulu Bobi Wine we yabadde n'amusindika n'amuzaayo wansi ekituli n'akyebakako bw'ati ekiki ekituli en open roof n'agizibikira n'omubiri gwe n'agyebakako bw'ati obucupa bukube kuye nga buddere nga tebuyingira munda naye nga abaana balina abantu omusajja we bamwagala naye abaana balina yayewo omubiri n'agamba ekijja kijje n'akazibikira principal n'amuzaayo wansi era nga bukuba bukuli budderi paka ebayiseemu ne bagenda anyway it's been quite the week njagadde kufunamu wano katini tuli wano twagala kupowapowamu kempi we tufuwefuwemu tulabe embeera bwetambula bweneeyongerayo kale kati era signing out nga Kasuku Live era Kasuku Live
mwebale kubeerako nnyo share subscribe omengeshwa temubuuka bulango tukomawo essaawa yonna tuba kati kakyuse beeti kati ondabaawo bulungi kati tuhaijakinze wano baati tetumanyi sawa zanaatuukirako akunyiza ekipapula nakkirirawo wuuyo amaze n'atuuka sewo baati tamula ng'oyanguwa akoze naye engatta eyo ajambadde nnyo ndowooza eyo kaje yadda nayo baati engatta eyo ojambadde nnyo tumwe ekisando tumwe ekisando ndowooza otulaye nno banna kati Vibe Life ejja ne Jenkins ne Eddie nze ka sign out pisio kati jjako Mukasa.